agenda maaso n'okubeera ng'otulaba ku Bukedde TV1 tukyali mu programu yaffe yatukyogereko gye tutambuza mpola mpola mabege wabeerayo abafumba okuli omukulu gwe bayita Mubuke Godfrey Frederick Nsereko ate kwoteeka Dennis n'ogenda maaso n'okubanga programu ene kutuukako nga bw'ogiraba mu kaseera kano tulina Afande Katumba muganda waffe waggulu wano ku Jinja Road wavudde najja abeerenga ayogerako eri bannayuganda bannakibuga abamaze okubeera nga abategeeza obufere bw'amasimu abo n'okubeera ku alaati kamera akugambye ya mitwalo 4 osobola okusevinga emiliyoni 40 senga oteeka kuba poliisi bwejja ejja kuga nti leeta kamera tutondole omuntu tugende tumulabe. Waliwo kesi gye nalabye eggulu Afande waliwo omwami abadde afeera ba MP naddala bano abali mu kamyufu omwami ng'akubira ddala MP amasimu abagamba nti emisango gyabwe giri mu tribunal bagenda gikolako aga akasente yeetaaga miliyoni 2 aziwa bali ku tribunal ya NRM bamulangirire bamukutte olunaku lw'eggulo poliisi nenge mukwate eti kamera eza hoteli ze babaddemu kakkananga ono ali connected bulungi nnyo poliisi nemuteekako empingu poliisi ya parliament nemutwala olaba nti wabaddewo okukolagana bulungi naki ne poliisi naye kati Afande njagala twogere ku baana bano abawummuze amasomero gawummudde abaana baba badda ku masomero ebiseera ebisinga mutera okulabula abaana tokkiriza muntu kukwatirako nsawo naddala ogenda ku bankinga sente mu banka togamba ono kakusimbira layini naye ate kati bawummudde bali waka waliwo obubbi ate obubeera ewaka awo tuvuddeyo kati tuli eno tukola tetumanyi baana baffe kye baliko tetumanyi kigenda mu maaso ewaka wano omuzadde n'omwana beeyise batya okuwona obufere waba tugambye kati abantu tebakyabba kufubutuka babbisa magezi oli ajja n'agamba nti dadi wakugambye mpa TV eyo oba kibeera mu kisengo gye kasanduuke kasente okambe omwana n'akiwaayo nga naye tomunenya tukoze tutya okulabika nti naabo tubawona neyanziza nnyo ngaera engombo bwegamba nti security etandikira ku ggwe security weba etandikira ku ggwe abaana bo nabo kubanga byonna byonna bye tukola tutraininga omwana abeere omuntu w'obuvunaanyizibwa kituufu tuli ffenna togenda kubeera muntu w'obuvunaanyizibwa weka waka ate woovaawo leero enkya wanaasigala watya tuli ffenna tulina oteekamu abaana aspect ya security nti anytime you can get someone who may want to come and take any property in the home tuli ffenna kati abaana olina okubateekamu engombe eyo nti muvudde mu holiday but we muba muzze waka tulina abantu katulina bano abantu abajja bano abeefuula mbu bajja ku nzigi z'abantu bajja dowa to dowa nga batunda ebintu abo batunda ebintu tuli ffenna naku zino tetukyanona bintu mu katale ogenda okwekanga nga baleese nakati embuga ennyaanya amatooke byonna omusajja abeera ku kigaali kati ffe abantu omuntu nga twakulira mu mbeera nga yakaweweevu kankayite kaweweevu nga mwe temulabangako mbeera ya bubbi bwe butyo oyinza okulowooza nti mu bulamu bwo bwonna embeera eyo mujja tambulira bwe mutyo waliwo abantu abatalabanko bintu ebyo nga neighborhood ze babeeramu ebyo babiraba mu mativi ne balowooza mafirimu tuli ffenna naye at the end of the day crime obuzi bw'emisango buzimbibwa ate buzimbibwa mu mbeera etandikibwako nga gwolaze nti buzimbibwe oba olaze obulajjaggavu obulajjaggavu butya ogenda okukola olina omukozi buli woogenda naye avaawo aleka ennyumba nzigule olw'okuba amanyi nti geeti ekola ki omufere ennaku zino abafere tebatya na geeti ekyabantu kye balina otegeera oli ssebo ayingira mu geeti najja okwefuula mbu anoonya nnyumba oba mulimu ennyumba waliwo ennyumba bwepangisibwa kati bw'afuna omukisa n'ayingira mu kikomera ng'anoonya waliwo ennyumba epangisibwa n'asanga mu kikomera nti buli omu tafaayo ajja kusooka yeetegereze bananga abaawano ayite ogenda okumaliza tewali akola ki ajja genda okulanga oluggi luggule yeesoga ennyumba ate tenkanye jjukira batambula ne bu school driver asumulule TV
tuli fenna kati nga abaana bali eri bazanya eri manju biki agisumulule mpola mpola afulume yetegereza afulume n'ofuluma bananga abawano baliwa nga tewali ayita abafulume ne TV akole kyagitwale mugende okumaliriza nga era ogenda okugamba banejja tulabye omuntu awo ayitawo ne tubadde tumanyi oba makanika nti oba agitwala gikanika okitegedde ogenda okumaliriza nga yagibye tuli fenna bano abantu abatambuza obuntu ntererere najja mbwe ntunda bintu bya mu nyumba nina amasowaani biki abo abantu abasinga olusi babaze kwetegereza mukwasaganya muki ebyamu ewammwe wali watya asoma mbeera wali watya oluggi lwammwe luli lutya luliko kufulumunda kati gwolugira katene ate tuli tukyalina amasopico ojjako mawolala ajja kwetegereza oluggi amanye nti wano luli lugalo eno naye kufulu tebagikola ki tebaginyiga enkeera bajja kujja ngazze kumenya bumenya looko ya luggi amanye nti ajja kuyingira ki ajja kuyingira abalala ajja buzibwa tebana abawano naaba nga tewali ayitaba n'afuna batabanyi bo babaze nabo n'abayingiza ne bayingira mu nyumba mwe ne mwebaka ekiro ne mwebaka ekiro mugenda okukeera ku makya ng'abakubye kalifomu oba nga babafumisa ebiso ng'oli ababbi naye nga mwemulowooza mwagaddewo jjukira abantu baggalawo ennyumba ne bakwata ebisumuluzo ne babiteeka ku furiigi ne babiteeka ku furiigi ne muteeka ebisumuluzo awantu ng'omuntu amanyi nti ne bwe mba nnyingidde waba bagadde ebisumuluzo babiteeka wano tuli fenna tulina kye tuyita routine mu security routine can cause an insecurity in your life routine nti nze buli wenva ku mulimo nze ku mulimo abaisaawa 2 nina okuba nga nvuddewo ate wenvaawo kubo lyenkozesa lino nina okuyita mu kafunda kali buli lunaku gye bayita routine buli bwobanga okwasaganya ebintu bya security naye ng'okola routine trust me you are a candidate of attack no omuntu kati kiringa nzo ndaba wembeera mu town nga ntambula nga ndi mu civilian n'essimu zange ntambula naye mba njagala kumanya buli agezaako okunzija buli agezaako okujja okumpi nange simulaba nga muntu wa bulijjo era kyenkola we ndaba ng'omuntu aneesibyeko nnyo nkola bwe nti nemuleka n'ayitawo n'agenda kati omuntu wabaze ne mentality ya crime ng'ayagala kujja mu simu n'omuleka n'agenda amanya nti ono kirabika muki ono mulabufu omaliriza agenda n'agamba wayi njagezaako olulala omulala gwawe obeera olwanye crime essimu yo obeera okoze eki naye gweobeera mu mbeera etafaayo kitegeeza olina kyoyogedde ewakaawo okimanyi nti ebiseera ebisinga ebisumuzo bwe tuggalawo tubiteeke wantu wamu era omwana n'amala abikyusa n'abiteeka ewalala gwe tomanyi bisumuzo oyo bibeera ate yagambye okubikyusa mubinoonya ne mutabiraba era amaka agasinga ebisumuzo babiteeka ku fridge bulungi nnyo teekawo ku fridge era woowanika oba omanyiiwo ne ku makya abalala bakulaga nti babiteeka namu ku dining bulungi nnyo gwe kumpi w'okulabika so nekyanguyira omuntu era omuntu ayingidde ennyumba n'asigalamu ekiro akwata bukwasi ebisumuzo n'asumulula ne batandika okusumulula ebintu waliwo n'abamenya eddirisa n'akwata akati n'agira ebisumuzo n'abijja ku dining n'abisika bwati mwolukera ku makya nga mugamba yakozesezza ddogo naye ng'omuntu yababbye smart so embeera y'ennaku zino abantu bavaamu abantu kati embeera jjukira engeri oluusi twebaza oluusi gundi bupolisi posi bwaffe bwali bwavaavaawoko mu bitundu naye nga tugenze tubuzaawo mpola omanyi challenge gye tulina twali tutandise okufeesinga insecurity n'obeera ku poliisi nga waliwo abasirikale 3 oba abasirikale 2 because of the issues of manpower n'emmundu emu naye nebaza IGP nti kati at least ekintu kya recruitment kya at least buli mwaka kikola ki kubanga jjukira buli mwaka
tulina abaritayaringa tuli fenna kati IGP through his wisdom afubye nnyo okulaba nga at least buli mwaka tuli kurutinga abaki tuli kurutinga abasirikale abalala okugezaako kola ki so buli we tuba nga tulina embeera nti abasirikale ku police post bali basatu babiri bagenze ku patrol kiba kitegeeza wasigaddewo omu kakiba kitegeeza omu webamwataakinga basobola okukola ki ne tuvaayo ne system egamba nti tufune police post 3 tuzimajinga ebeeremu tumanye nti tufunye manpower nga eriki eri nga manpower nga nyingi nga tumanyi nti ekiro tufunako abagenda ku foot patrol ne tufunako n'abasigalawa ku station yes so kati yeyo mentality gye twakozesa so saagala abantu ba bulijjo baveeyo bakirabe mu bukyamu kiba kibi nnyo okwatakinga ka poliisi ne batwala emmundu ate netandika obbatawaanya ku kyalo afande obudde bugenda naye engeri gy'oli nti gwokonekitinga n'omuntu wa bulijjo ensonga eno mbadde saagala tugibuuse maaso saagala tuyingire mu byabufuzi naye omuntu wa bulijjo n'akalulu kano ke tugendamu ebiseera ebisinga agenda n'agamba nti ne poliisi yange gye mbadde mmanyidde ku kyalo ebadde nkuuma omuntu wa bulijjo ono mbadde nsaba omuwa amagezi mu byobufuzi no bye tugendamu ebyakanayo kyani abiyitemu atya nga tabadde affected kubanga buli we tuba tugenda mu byobufuzi oba tuva mu byobufuzi abaana babasiba ne babeeranga poliisi abagijje mu kontrol yaayo magezi kigoomu okusigala ng'ayita mu byobufuzi bino bulungi nze kyenjagala abantu ba bulijjo bakimanye omuntu eyavaayo n'agamba nti politics is a dirty game teyali mukyamu yalina bye yasinziirako kola ki okwogera tugende mu byobufuzi naye toteekayo mutwe nnyo kubanga ebyobufuzi byakaseera buseera tuli fenna ojja kuva mu byobufuzi atodde mu bintu bya bulijjo tuli fenna ebyobufuzi tegugenda kuba mulimo kuggwe gujja kuba ku mulimo kw'oli eyeesimbyewo naye kuggwe agezaako okulwanirira omuntu wo kigenda kuba kyakaseera buseera tegugenda kuba mulimo ogenda kuwa kyakulya buli lunaku kijja kubaayo giri bakuweyo emitwalo 3 mugire bye mugira bikole ki so beera nnyo careful ng'ate okozesa obwongo mu mbeera y'okwetaba mu nsonga ez'ebyobufuzi yingira mu nsonga ng'omanyi nti escape route ey'ensonga eyo oli bweti toteekayo nnyo mutwe kubanga ojja genda oteekayo nnyo omutwe tuli fenna mu security obuzi bw'emisango busigala buzi bwa misango ne bwe tuvaayo ne tubagamba mbu these are electoral crimes nti gino misango gya byabufuzi naye gisigala nga misango tujja gamba nti musango wa byabufuzi yakubye omuntu oluyi naye mu penal code mulimu assault fe tujja kusiba ng'okole statement ng'ogamba byabadde byabufuzi nebiti naye nakubye ojja genda okumaliriza naye nakubye ng'ekola ki ng'ekukwasa kati ojja genda okumaliriza ng'ate bali oluusi b'olwanirira omuntu gw'olwanirira tagenda kubeera buli sambu mbw ajja alabe ensonga zo tuli fenna ojja kumaliriza gambe tujja ziraba bakurimandinge ogende ruzira famire ye esigale ng'ebonaabona ng'oli agala tujja biraba ajja genda okujja okutaasa ng'olredde obadde myezi ebiri wa luzira abaana bo gwobawa fiizi abaana tebagenze ku ssomero ogende okumaliriza nga mu mbeera yo otaataganyizibwa naye ng'ate oli mu mbeera yo ebyobufuzi ng'ate yaafunyemu kubanga wamuyirawo omubiri so ebintu byobufuzi tugende nga tuteekamu common sense togenda ng'ogenda kwemalirayo nnyo kubanga akaseera ke tugenda mu kazibu muko saagala otandike kuwa poliisi mirimu ate omalirize nkyogambe otandike gamba nti poliisi mbi tetugenda kubeera na buzi bwa misango bwakwatakinga abantu bwakola ki poliisi esigale ng'etuddemu lwakuba byabufuzi no tuli fenna police as an institution is there to protect lives and properties tuli fenna so we shall come out and enforce the law so byonna byokola teekamu common sense mu bintu ebyo bw'olabanga ekintu toyitawo tokiyingiramu bw'olabanga ensonga toyitawo togikola togiyingiramu naye ojjagenda oyingire mu nsonga ekuleetera obuzibu omalize ng'abaana bo ttaamu 2 tebasomye ng'oli luzira tuli fenna tebalina kyakulya so
byonna tubiyingire naye tuteekemu amagezi amaki tuteekemu amagezi amazale kubanga akaseera ketugendamu si kangu. Message eyo mbadde njagala afande ogiyisizaawo bulungi nnyo bantu baleme kwekwasa kuba abantu bamanyi obbakwata nakwama nkubira afande Katumba takwata simu baga yogerako n'afande olwo bawaddeyo nnamba yo. Notuyamba abantu bangi nnyo naye nze abantu ba bulijjo mbagamba nze nja kuba essimu nkuyambe naye manya nti byolimu ate tebimenya mateeka. Era ne bwoba oluusi omenya amateeka era nja kubira omusirikale oyo nga DPC oyo omuntu yaziza omusango naye bantu baffe ba bulijjo ate ebintu by'emisango era ne mu society bikola ki laba engeri gy'oyamba omuntu oyo naye waliwo emisango emizibu gyotasobola naye togenda kwata muntu togenda kwata mwana wa muntu olowooze mbu bijja kwanguyira togenda fumita muntu kiso olowooze nti bijja kwanguyira era busango butonotono buno omukyala yayombye ne bbaawe naye omusajja bamusibye mulabe engeri gye mubatabaganya kubanga omusajja yakola ki yalabirira amaka mulabe engeri gye mubatabaganya adde yalabirira amaki obwo obusongo obwo obutonotono naye twagala omuntu ozze musango okutte mwana wa muntu olowooze mbu oli ajja kuba mbu si mu bikya afande mbadde nsaba osiibule message gy'oyinza okuwa abantu bo naddala mu area eno ku lunaku olw'omukaaga tugenda kuddayo e Namboole tusobole okulabika no tuwagira ttiimu yaffe oba oliawo eyite wegende ku semifinal. Kyemmanyi ekyabaddewo jjo obuwagizi bwasusse kituufu enduulu yabadde mu kisaawe aba South Africa emirembe ne gibabula so njagala abantu bakimanye nti wetugenda mu kisaawe okuzanya omupiira si mupiira si mwana azanya wali yeka nti yaleeta ebintu okola ki omwana buli wagira wali n'agira byagira nga gyebiri bano abantu ne bawogana bali abantu nga batya advantage gyetuyina nti tuli waka tetugenda mbugenda walala tukozese advantage ya home ground fe tukozese support waliwo ensi nyingi nnyo nga zo zikozesa buwagizi okulaba nga bawangula nsinga ziyitale bawagizi bawagira omupiira ne Germany tugende tuwagira abaana anti jukira buli Uganda bwesukkawo ku level negenda ku level ndala zino ensi ze twali tumanyi nga zi Nigeria zisimanyi zi Ghana mu nsambi za mupiira Uganda naye ejja kukola ki kati buli weegira bweti ng'omwana wo gwe wazaala eyakeera naga dadi nze amazima gali njagala kuzanya mupiira kati omwana wo wagenda ofunira advantage jukira buli we tukola ebyo tufuna abantu oba gavumenti ejja kumaliriza ng'ezimbye za academy kati omwana wo agenda okumaliriza ng'omwana wo akula agamba nze njagala kuba musambi wa mupiira ojja kumukwata bukwasi omuteeke mu kariya yaki omwana wo akule kati omwana wo buli lwakula nga azanyidde mu academy ne tiimu ya ggwanga neekula tuli fenna abo abaana bajja kugulibwa batwale mu nsi endala ate bwe batwalira mu nsi endala bazanye omupiira ate bamalirize bakoze sente bazikomyewo wa mu Uganda omalirize ng'omwana agenze bwero ozanyire Bungereza naye n'akomawo ne sente n'azimba ekibuga kiramba wano muki mu Kampala. That is economic growth and development. tweyanze fande siibula tuve wano neyanziza nnyo omukisa guno gwe mumpadde ntumira abantu bange bonna abali eyo maama wange abantu bange bonna abamanyi mikwano gye manyi tulina emikwano mingi nnyo bw'oyingira mu poliisi olina kukola biriyo kituufu buli wookola ebitaliiyo ate abantu bajja kukyawa buli wookola ebiriyo ate weeyongera okufuna emiki buli aliyo n'omuntu newabakyotera akukubira essimu ng'alina alina obuzibu abantu bange bonna mbatumira yonna gye bali nsaba Mukama bampeera omukisa amiina tweyanzege afande Katumba okulabika nno tutambudde naye kantumire ku muganda nga afande Gamal yali waggulu wano afande Katumba munyumizaako nga naye amujjukira bulungi nnyo tugga nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu afande Gamal abamumanyi mwenna omundabire bonna betukoze nabo mbadde Dennis ate kooteeka Mubuuke Godfrey tubaga nti programu yaffe yatukyogereko bwetyo bwetambudde temuva ku Bukedde TV1 katweyongere n'enteekateeka nga bwe zitambula.